Nsanyuse nnyo muzeeyi Katikkiro webali nnyo tulowoozaako kama akuwa omukisa. Beene ng'akyali ku maviivi nnyina omusajja Omukoleya aŋŋambye nti amaze emyaka 10 mu Uganda naye talabangako ku kabaka. Ye pasita wona omuyimbi Omukoleya ayimbye Oluganda. Beene badde nsaba nkwefukaamiridde omusajja oyo ne bwayimirira wali n'akuwubirako ye Pastor Kim. Musajja Ampakoleya basajja bamanyi nnyo naye talabanga ku kabaka. Ngera kati simanyi nakyakola. Ssaabasajja asimbye akwate ku Pastor Kim Korea. Pastor Kim yazze n'abagoberezi be bangi mulimu ne Christmas cantata ali wano. Okuba nti omwaka guggwako nga gw'omu ku baalondeddwa abatonotono okujja okusanyusa Beene amuyimba ennyimba z'amazaalibwa. Ate tulabye n'akensuso k'okoze n'onyigawo Omukoleya. Ensonga ezo zonna tusaba ozogere. Ekisooka kwebaza Katikkiro eyatulowoozezaako abalokole n'agamba katujje tuyimbire Beene nga tumuyozayoza. So Beene ye bali naye kusiima kuba buli awo yandiganye naffe tuwulire bulungi ng'abalokole nti Beene atulowoozaako. Ensonga y'Omukoleya g'osindiseyo g'ofukamiridde wa Beene. Omukoleya avaawa? Ava South Korea. Bakyaki abo yamaanyi nnyo naye yaŋŋambye ekigambo naga nti okimanyi sirabangako kabaka kyokka mbadde mbeera mu Uganda emyaka 10 akati ne mugaa jangu tugende nja kusabira omulabeko. Kubaddeko n'omuwala omulala ayimbye mu Uganda nga naye alabika Mukoleya. Naye Mukoleya era we pasita we bava South Korea naye babadde tebalabangako kabaka. Ate bo Oluganda balugyewo bagezi olulimi waliga luyigi Oluganda lulimi luwoomanyi. Akati okutongerezaako akatono ensonga za kyaki twakoma abamu okumanya ng'osonda enkuba ate neetonya ekiro ekyo ne tugezaako okwagala okufolowinga abamu tulemeddwa ati zinawo almost 4 months nga tetumanyi. Twasonda era neebaza abantu abajja mu nkuba wadde enkuba yatonnya era abantu bajja n'ambuleera zaabwe ne tusigaza ssente ne tufissa nabo ssente. Enkuba bwe yatonya ne nga tuwedde naye abantu mwebale mwatulaga okwagala ne bajja bangi nnyo mu nkuba. Kama bawe omukisa era okuzimba tuzimba bw'oyitayo Nansana ojja kulaba omulimu gwa Tende. Emabegako awo twakulabanga olina omukulu Pasita Kayiwa ng'abakutte ne Bujingo. Buzibu ki obwali mbiremanye ekyeyaliwo emabegako awo kubatuusa bagatta? Tewaliwo nnyo mbiranye just right. Twali tetusinkananga nnyo ne Pastor Bujingo naye nga mwagala nze ndowooza nti nalina byensikanya naye era naye nga nebyatakanya nange. So naye kwolwo nali simusinkanako oluvannyuma lw'emyaka 10 nga mpulira bingi naye nga ekyo Pastor alimbyemu ekyalimbyemu era naye ndowooza nga nina byawulira naga ekyo Wilson alimbyemu. So nasanyuka omulaba ne mugwako mu kifuba era Pastor Kayiwa Mukama mwomukisa. Buli omu buli gye yali azizza munne omuliro kiki? Dda butakanya ye Pastor simuwulirangako nti ki naye nze ng'omuntu nabanga nzikangamba nti ensonga eyo tagikutte bulungi. N'okubayo n'akayimba ka lediyo akagamba nti lediyo ezibakanya ne TV za Mukama netulowooza nti olabika waliwo obutakanya mu ideology naye si kwewalana nti temwagalana. Kubanga ekyo olabika gwe tokikola wangi ogwe olabika ekyokuwalana tonnaba kifuna. Siwalana muntu yenna abantu ba Mukama sinze mulamuzi. Mukama ye mulamuzi. Kati omusajja yabagatta muwabuba kati Pastor Kayiwa ekisooka Pastor Kayiwa taata akuze so njala mwebaza nti abeererawo abasumba abalalulalu ngaffe tuli awo nganze. Pastor omukyala embaga ddi? Ekyo kibuuzo wakyakibuuza nsabira busabizi kituuke. Kuba olwako tugamba omwaka ogujja kati ne guno guweddeko. Nsabira kati sikyayogera. Bwe gunaatuuka nja kubannyonnyola naye ng'omuntu gwe njagala ye gyali. Pastor ng'omwaka guggwako kintu ki kye baba kusuubiramu ekyenjawulo? Ekisooka nga 31
tugenda kusula enansana njagala n'okwebaza abazze mu worship night nga mumpadde akakisa banze sirina radio yange na tv kubeebaza kakati kankozesa omukisa okwebaza abantu bazze twategekedde abantu 2,200 abantu bazze kumpi 3,000 ku lwokutaano olwa November mwebali nnyo mwebali ddala then asatu mulimu tugenda kusulayo omwaka tugutandika nga otamidde guyinza okutamiira so mujje tugutandike nga tusaba enansana tugenda kusabira ebintu bibiri mukama akuwa obulamu akuwe n'obugagga pastor ne boxing denyinayo ekivulu kya gospel olujja lwa kyaki pastor mutwalo gumu n'50 abantu bali eyo beebuuza nga gwe ali ku side y'aba celebrities nga oli artist oli pastor babuuza waki abayimbi kuba tulengedde abayimbi abasinga okugeza kati nga Julia Angume y'omumanyi aliko mukazi wa Martin Angume wawulirako nti yayanjula ekifaananyi nawulirako neggolooza kiva ku kyekyo embeera eyo tuuka ku baserebu nzenza tuyiga okusabiranga emikolo gyaffe buli tuteeka tukiwenga Katonda sigambye nti tebaasaba naye n'ekirala saagala nnyo okwogera ku kintu kye simanyi oyinza okuba nga balina ensonga ey'omuggundu nze gye saamanya nga n'obasinkana bakikunyonyola nga kyali kityo kaakati of course tekyanyuma mu matu gaffe ffenna abantu naye baleka balina ensonga ey'emu eggumba obuli awo tuligimanya nemulwaki buli kimu kibeera mu baserebu nti tekiri nti bibeera mu baserebu abaserebu tuba tumanyi balina okuba nga bali organize nnyo point of okitegeera kiringanga bwe bagamba nti radio yafudde ensi yonna neekaaba naye radio lweyafa olowooza bali bameka abaafa koolu so baserebu ekimanyisa nga bafunye ebizibu oba embeera kubanga bo kamera zikola ki zibatunuulidde nnyo naye abantu anti engeri gye babeera baserebu balina okuba nga bali organize kyakulabirako nsabira Julie byonna mukama abikuyiseemu sijja kukyogeramu nnyo kubanga simanyi kyali baleka balina ekyaliwo kye ate no nalina nange okubaayo naye nenemereza just eno gundi yo yalingawo olunaku lw'abacelebrities olw'okusabira abacelebrities byakomawo byo okusabira abaserebu tugenda kuddamu nga 2 nga 3 Sunday esooka mu Feb twasalawo tumuzengamu tuyiseewo omwaka gumu 2 tuddemu kubanga kyaki yali ekyetaaga okukula nga eri bubi nnyo nenga katusooke tukitereeze tewali parking tewali bathrooms tewali ki nenga kati omwaka ogujja tugenda giddamu wayiseewo emyaka 3 kuba abaana bali eyo balina ebizibu era tugenda bayita ng'omwaka gutandika 2 abanasobola abatali bize nnyo 2 guno kitegeeza myezi ng'ebiri nakuba sinatandika kyogerako nnyo kuba njagala tusooke tumale oba olinze kyakyemaleko nedda ate Katonda ye aliko okulinda Nazzikuno nga Bobby otera obeera nnyo naye okuva akayimba lwe kafuluma nobanga akeegaana ate naku kino tokyabonga nnyo naye nebongera out of camera wange oyo muganda wange senza osobola okwegaana muganda ensi erabanga atandisa okuwaka distance osobola kwegaana muganda ebintu bya politics ebyo nze nakisula nga pastor enda bitambulira bbali nnyo kubanga njagala nnyo Museveni ate njagala nnyo nakati bintobe oli muzeeyi nze ndowooza Museveni awadde eggwanga eddembe ndowooza nti alina byatakoze bulungi naye tabadde mubi nnyo ate ne Bobby naye alina ensonga ze kati byankwatira wakati Bobby kakati awo nengamba politics ono okamo kyetaaga okusomesebwa ennyo mu nsonga ezo politics ngenda muyita nnyo bbali future eno gyeraga kasigale ate no naawe osobola okwesimbawo emasaka eyo kwesimbawo emasaka nze mpulira mutima gwange mulimu okuyimba kusumba kanisa y'enansana nakuluyamba babonaabona okulembera abantu abo bonna mu kanisa kyangu kitegeeza n'obwemupi oba obusobola anti bino bibaako n'omwoyo omutukuvu akuyambako nnyo naye nga politics ngenda kumuyita bbali nnyo nze ayitamu gwe nebaliza Katonda so sigenda kubeera nnyo political kati nze mbadde ndowooza nti oba wanditegeseeyo function ey'okusabira eggwanga tusemberedde okulonda okwo ndaba bakuyita eri mu banene ku Celebrity Sunday tujja kuteekako okusaba tujja kuteeka okusabira eggwanga ku Celebrity Sunday tujja kusabira eggwanga era bulijjo ndisabira ng'ogyeko kamera wezitali akalinga akasembayo eri abantu e Bulaaya eyo waliwo nakusaako ku mukutu gwaffe ogumu
ne bagamba pasta tetumufuna ate olumu nga tulina ensonga eziri pasono zitwagala omufuna ate tumufunira mu bantu balala ate nga nabo si batuufu ekintu ekyo kyogerako ki normally tugaba enamba ya 0776 122 122 abasinga oba okutuma muganda wo ku church reception tekirimu tabbu bwe bakugamba nti yogera ne gundi okitegere kigamba oba notuweereza email eri wbugembe@gmail.com abali ebweru oba notuma omuntu ku church reception oganjagala pastor olw'ensonga eno neeno babaga nti laba gundi ajja mukutuusaako tokinyiigira mulabe era bw'oba n'ensonga ajja ntusane nga nze ndi muntu mwangu nnyo wakufuna waliwo ne bawazi voice note ne bagamba tewasoose kunkubira n'olwekyo sisobola kusomasinze Wilson not you the lady they gave us to come anti olaba bw'oba okulembera abantu bagamba muli bemmamba ab'omu bayinza okubeerawo omu eyeeyisa obubi naye nze ndowooza ng'ekkanisa tetuli bantu zesere osanga ne ku boda osanga ne ku gundi so kati musumba kyogamba nti ekyokusondera kyaki ekyo kyokyagwa tukyasonda ogambye sente zasigalawo naye anti twafuna ezizimba ntitwasigaza bbanja okay kale ebigambo ebisembe eri bafaanibwa mwena mwena abampagidde emyaka gino gyonna kama abampera omukisa badj bannamawulire abayimbi bannange abamembers ba church nasana era mbayita boxingidde mujje mutwalo gumu ku mitano then 3 mwaka tukumale ffenna mwebale nnyo abansabira abanjagala nnyo mwebale nnyo omanyanga okuddizayo abaana n'abakadde era neguno omwaka nkikoze nnyo nnyo bwobonga wera ku Facebook nenyo twadde n'abalema abaana abalema batasobola ttambula Christmas getwakoze n'aba Hope Speaks era birthday yange pita bakadde ne bannamwandu ne bamulekwa ndi nnyo mu bintu by'okuyamba kubanga abange banyamba buyamba